can move. Okay, Starboss tukwaniriza ku telefaina ulambu gamba ki? Ulambu lifito gamba otya. Ndi steady. Yeah man. Connection wagitadde. Connection oluyimba. Ye nalutadde ensiku eri ensi kati ewomerwa connection. Bawuli muntu munsi muno yetaga connection. Ba connected so oluyimba kati lwakabi abantu balwagala. Basing on reality, basing on being just to be relevant. Everything I'm saying is basing on reality. The city level egera kintu nga tekiri mu reality. Yeah. Katoli otambulira ku mazima. Mazima ng'omuntu yenna alina atera mutima mubi kubanga sina mutima mubi. Omuntu nga alina omutima omubi abeereyo nga talina kyayogedde kitegeera n'anyiigira eyo otegedde n'ageeza eyo nzemunesigeya. I come out straight forward nenjogera ekintu singa kibanga kigattako so kati byonna benjogera bigattako. Wajjusa okukolagana ne Eddy Kenzo? Sejjusa kuba lwe lugendo lw'obulamu bw'ensi kitegeera so Katonda bw'ati bw'aba akitegeka. Okay. Yeah. What is your submission ku statement ya Eddy Kenzo ku oluyimba lwe yazzeemu eri omugenzi fire bongole lutaaya? Kino kyo tetugenda kukyebulizabulizaamu. Yayogedde bubi batya okuvaayo n'otoola omuntu nga fire bongole lutaaya. Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Tosobola ku musajja ffenna ensi yonna gwe w'ekitiibwa ku lw'ebyo byakola nga ye omuntu nga n'akaseera mwe yabikolera eggwanga lyali nga terinabakulaakulana kutuuka wano we liri. Naye n'abanga essaawa eno akyayogerwako akyawulirizibwa ennyimba ze nga zikyakubwa alina ne season ze yeekwata nga ye fire bongole lutaaya nti buli Christmas weetuuka ennyimba ze zibeera ku top list z'ennyimba ezisinga okuzannyibwa okitegedde. Buli World AIDS Day lwetuuka oba olunaku lwa siriimu oba emikolo gya siriimu ennyimba za fire bongole lutaaya zibeera ku mwanjo. Bw'aba nga asobola okukola ekintu ekyo nga ensi tennaba kubeeramu intaneti zino ez'amaanyi ze tuliko nti Facebook, TikTok, Twitter biki kitegeera and we are still celebrating him gonojja n'omuvoola ng'olowooza ati okoze nnyo. Nedda kyo kinali mbagamba omanyi Katonda ono exposing abantu. Ze nayogera ebintu okitegeera saayogerera nze nzekka eddoboozi lyange lyali lyogera abantu bangi otegedde lyali nga representing ebintu bingi so kati Katonda ayongerako bwongezi mukono okwongera okubalaga omuntu byewayogera biri kwejjayo okitegeera. Yes Katonda yayongedde n'abalaga. Omanyi Katonda ne bw'aba akola nga bw'akolera mu bantu era bw'atuusiza n'obubaka bwe mu bantu okitegeera. So kati byonna bye nayogera I think mu biraba it is justifying all that nti omuntu yalumbye n'omufu kitegeera naye n'amulumba nga alaba ali mu space ye okweyagaliza ennyo okulowooza nti buli kimu olina kuba gwe okitegeera. So why don't you respect bwe watasobola mu respect nga tomwogerako okitegedde muleke but you don't know fire bongole lutaaya. Go and make research otegedde fire bongole lutaaya yani. Making his song over remake his song see a respect esingayo big eye abatakitegeera. Akugamba kikwewuunyisa you repeated his song like Born in Africa. Yes wazzeemu n'olukola okitegeera. Yes. Kitegeeza nti musajja w'amaanyi kitegedde lwaki wazzeemu z'abalala wazzeemu olwo kyokka the same person oluyimba lwe lwozzeemu omaze n'okulwonoona okitegeera ate era you coming out to put him down okitegeera ye talina musango luyimba aluyimba naluteekawo gwaluzzeemu n'oluyimba bubi abantu ne bagamba oluyimba ki bubi. So who is to blame? Gwe lwaki weeregiza ku luyimba nga tolusobola okitegeera era kyovola nti abantu bansabye ndukole ki nduddemu ndubayimba awo wenyini otwadde tujja ogenda luddamu big eye. Yes abantu bansabye okuddamu ennyimba bbiri. Bansabye okuddamu oluyimba lwa Born in Africa olw'okuba nti yaluzeemu bubi ne bansaba n'okuddamu oluyimba lwa City Rose okitegeera. Ogaziddamu ogakyuzingako nze abantu be baŋŋamba ekyokukola ate nze simunyumirwa abantu okitegeera. City Rose si ya Eddy Kenzo. Naye nze wabeera nga abantu baŋŋambye nti bigaye tukusaba otuddiremu City Rose so ngenda kumubaddiramu bannange era njagala abantu bange banneesige bansabye nja kukibakolera. Will you guys first get authority from Eddy Kenzo oba ojja kukola bukozi? Ebyo kati byange gwe bindekere. Okay. Twogere ku luyimba lwa Born in Africa ojja luddamu okusinga Eddy Kenzo era kiki kyogera kukola ekyenjawulo? Abantu bantaddemu obwesige nti big eye
ffe tukulaba osobola okukola ekisingako ekyo so abantu babeera nga bankwasizaawo obuvunaanyizibwa nduddemu nja kuluddamu bw'otutematemera mu luyimba ku Eddy Kenzo era nja kumenga nti twaddiramu bulungi nnyo nga bebaagala bw'otutematemera mu Big Eye oluyimba lwa Born in Africa wa Eddy Kenzo yasinze okwonoonera ddala luli oluyimba bw'oluzannya nako oyinza n'obutalumalayo okusinziira ku bantu okitegeera nti already kasita otandika bwoti kikumala okumanya so sinaba nakulumalayo intro yennyini sinaba kulumalayo kikyotegeeza intro nfunyo muganda wange abangi we basonga wabeere kiki ekinyusi kati abantu abangi we bagamba nti nedda kobe tonnawulira omanyirawo nti bonna abantu abangi tebasobola kuba nti basiru oba balugaanyi ya Big Eye bino byonna Eddy Kenzo bimukosa maaso eyo oba just ate bimwongerayo bwongezi tekirina kuba about him ogamba kuba naye ebikolwa bye ate bikosa bangi ekitegedde ebyokweyagaliza ebyokuvoola buli gwasanze okitegeera so naye bikosa bangi so tetutunulira yeka tutunulire abantu bonna n'ensi yonna ne mu bigambo byo Big Eye olabika olina obulumi bw'amaanyi Eddy Kenzo alina ekyamaanyi kyeyakukola ng'ogyeko obutaagaliza kintu ki kyeyakola buno si bulumi naye kwongerako nakutaasa kumanyi nze abasinga babyogerera eyo bantu badde babyogerera eyo omusajja alina enzikiza omusajja biki abemi nga babyogera n'abantu bonna ab'enjawulo bampagana nabo naye olw'okuba nti nze Big Eye ndi muntu ali open okitegeera saagala kugeya saagala kubeera eyo nga biki no I come out and yebalenyo saagala backbitinga okitegeera I'm a straightforward person I come out and tell you okitegeera kakanya lwaki simugamba mbukati zigiro yani lwaki simugamba I have to tell him nti sebo kiriwo eki nekitya nebwekiti sebo enzikiza esusse okitegeera omusajja kakanya enzikiza omusajja ng'avaayo ebweru bannamalu nga tumulumba nti tumubuuza olwo ku bintu byo Big Eye si musanyufu omusajja yagambye eno bizinesi ayagala omuyamba ajja musayininge naye kati gwe bwoba olaba oyo asobola okunsayininga simanyi gwosobola okukkiriza oba tomanyi nze Big Eye Starboss CEO Big Music Entertainment okitegedde ssebo so kati ekyo taddemu nakirowoozaako talina capacity eyo talina busobozi muba kusayininga talina akola ebirala kuba nebya what do you mean kuba tasobola kuyimirizaawo brand yo tonatuukawo kuba tikigana ekirala talina neyo lo tagirina ng'omuntu okitegeera talina na law because he's not open so okay let's compare this song kuba bangi baze baluddamu naawe ogambye oli interested ogenda luddamu Bebekulu yaluddamu Jam Culture yaluddamu bonna abo Eddy Kenzo aluzeemu naawe you're coming yanagezezzaako okuluddamu obulungi kwaba basatu sofa bakaluddamu kati mba nno zikwata n'enzuuliza bulungi zonna nga era ndi ku ekyo ndabaani naye kati essaawa eno kino ekiriwo it is the public voice, the public opinion. They said the song was spoiled. You are going to come and rebuild. I'm going to come and rebuild and cover up the damages which were caused. Obukawo obusemba eri BBS Telefina n'abalabi. Abantu bako BBS Telefina baagala nnyo. Mwebale kwagala Big Eye ne Big Music yo n'okutwaliza awamu. Tugende maaso ne disco, nyimba, husband material everywhere. Nabaleteddeyo ne connection. Buli muntu agala connection mulufune muluwulirize mujja kufunamu mutegere kitutegeeza. Naye nga kyekyo one love, respect BBS Telefina.